Abasawo mu ddwaliro lya Bunjako Health Center 3 erisangibwa ku kizinga ky'e Bunjako mu district y'Empigi mu ggombolola y'e Buwama bali mu kutya nti bandikwatibwa ekirwadde kya COVID-19 olw'obutaba nabikozesebwa okusobola okwetangira ekirwadde kino nga Abasawo. Bino byogeddwa akulira eddwaliro lino Dr. Masereka Deus gwe tusanze mu ddwaliro lino ng'ajjanjaba abalwadde. Eddwaliro terina services, terina ddagala n'ebintu ebirala bikozesebwa ebiyinza okuyamba abalwadde. Wabula ekisinga okwennyamiza ku ddwaliro lino kwe kuba nti eddwaliro lino teririna bikozesebwa mu kutangira kawuka ka coronavirus naddala ebyokunaaba mu ngalo, nga kino kyandiviirako abasawo mu ddwaliro lino wamu n'abalwadde abalijjamu okulumbibwa akawuka kano. Dr. Masereka ategeezezza nti mu kiseera kino embeera ebatabuseeko olw'obutaba nabikozesebwa nga n'ebimu ng'obubikka ku mimwa n'ennyindo wamu ne gloves be babyegulira ku nsimbi zaabwe nga mu kiseera kino zibaweddeko nga tebalaba kyakuzaako. Tuubira gavumenti era okutudduukirira okusupplyinga sensitizers ezitaliwo ku ddwaliro akaseera kano. Era tusuubira gavumenti okutusupplyinga zi masks ze tulina okukozesa ffe ng'abasawo n'abantu b'oku kitundu b'oku kyalo ez'okozesa. Naye tubadde tetunafuna ezo supplies nga zi masks ze tuyinza okubeera nga twekuumisa. Wabula agamba nti obuzibu bwonna buva ku luguudo lwabwe olumanyiddwa nga Lukolo olwayonooneka nga kati mmotoka ezireeta ebikozesebwa mu ddwaliro lino tezirina we ziyita ekiviiriddeko ebyobulamu mu kitundu kino okuba ebibi ennyo. Ekkubo ericonnectinga eddwaliro ne mainland lyasalwako amazzi olwa omugga gwa Lukolo gwasalako eddwaliro. Tutuuseeko mu batuuze b'ekizinga kino okulaba butya bwe beerinze ekirwadde kya COVID-19 nga bangi bagamba nti bo tebannafuna kumanyisibwa ku kirwadde kino na butya bwe kiruma nga n'olwekyo bandibanga balwadde naye nga tebamanyi. Kibadde kisaana nitulwawo engeri ya omusomo abantu babategeeza. Virus eno tugiwulira buwulizi ku marediyo ne ku mawulire aga Kes TV. Naye kaakati bwe tubona tumanya obulwadde gundi bwajja bwe bukwata ofuna ekizibu gundi oba obeera buuti. Bano bagamba nti endwadde naddala eziva ku nsiri zibatulugunya nnyo mu kizinga kino nga ne bannaabwe bangi babafuddeko nga we basinzidde ne balaga okutya nti singa obulwadde bwa COVID-19 bubagwamu bwakubasaanyaawo awatali kutangira muntu n'omu. Kutyanje nkyannyo okukolera manyi olusulini wange zizinza kutuukira ko n'abaana bangi basobalidde ssenyiga simanyi n'essenyiga ya bulijjo kyanga ne bali eyo tuuse mu bitundu. Amazzi g'okunywa tewali tubeera mu nnyanja owulidde mu lwaliro nabwo bulaba bwe butyo tugambe waffe bweyise omuka mu gisero. Basabye gavumenti okubadduukira wamu n'abasawo baabwe nga babateerawo emisomo bamanye we bayinza okwetangira ekirwadde kino ate era babateerewo n'ebikozesebwa ebimala mu ddwaliro lyabwe kuba balina limu ate nga likola ku bantu bangi. Tufune obuyambi n'obujjanjabi bannange kiremba okutuuka eno ekinatuuka mu baana baffe naffe abakulu tunaddawo. Kubanga newane wenyini tewaliwo ddagala kuba tumaze ebbanga tetulina ddagala wane waffe wano. Tusaba gavumenti edde emabega etunuulire amalwaliro agali ene waffe Bunjako naddala erino erya gavumenti. Abasawo senga babasasula mu budde nabo ne batufaako. Okukwasiza wamu n'abasawo okanga tutasaba abantu baffe ab'ekitundu kino eky'e Bunjako kubanga Bunjako limu abantu nga 7 n'okusoba ate nga abantu balinnya abayingira buli kaseera engeri gye giri myalo n'abafuluma. So tulibere kiva abantu abafuluma n'okuyingira ng'endwadde ejja kuba esaasana mangu mu kizinga ky'e Bunjako. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Kes TV aga leero.